Uganda y'enkya. For the first time, Your Excellency, ekkiriza nti baakuwangula. Era kkiriza nti mu Kawempe obuwagizi tolina. Mene bwe nyeenya bwenti Katonda anyeenya bwati walina obuwagizi naye bwagenda. Ndozo obuwagizi bwa NRM mu Kawempe bwakoma ddi? Bwakoma ndowooza nga tukyatambulira mu mugendo gwe NRM. Movement system. Obuwagizi awo bwakoma. Naye kasita twadda mu bibiina, DP took over. And after DP it's now NUP. So akati ebyogamba nti babbi obululu. Ate mukwano gw'abangi baruga naye ate oyo naawe omumanyi yali mbidongo. He's an entertainer. Kati ayinza okubanga president ayagala kusekamu taganze kakubira akadongo ssebo nti okumanya akadongo kadi abanupu ssebo bakubisiza obululu emitwalo 5 kyayushuwa ndiye yate si kyokka babadde n'embooko babadde ne kino babadde ne kiri n'amayinja tibalese zirole nga ziyitawa genda wali Wambogo gwalaba w'amayinja. Mu polisi yajja n'amagye ne bagajjawo era ne bagayiwawa bajje batubuuze ffe ababeera mu Kawempe Mbogo nti era bataasa Nalukoola, gavumenti yataasa Nalukoola ng'ekibiina kye kyagala kumutta kyova olaba baleeta nange. Kakati once upon a time Wakayima ne Wango kati ebyo bya Museveni byakola ki byalimu. Ekyamazima kiri nti NUP ate NUP nayo erina okwekyekkinga kubanga obululu bwe baafuna abalonzi ababeeranga mu bisaawe baddawa. Were they intimidated? Ne batakuba kalulu? Were they fatigued? Basombanga basombe? Kwekyo kiyinza okuleeta nti kirabika ebibiina byonna byasomba abalonzi. Kati ekigambo ky'abalonzi b'e Kawempe nti bajja kulonda kyavaawo. Era oyinza okwesanga nti bwe tunaagenda mu kulonda okujja abantu abanaalonda bweba nti emmanya y'enkoko y'eno bajja kuba batono. Nolwekyo NUP erina omulimu munene nnyo bweba eyagala okusigaza Kawempe. Ekyokubiri movement bweba eyagala obululu ekole kino. Ekole omusajja Captain Traore kye yakoze kyakola. Traore nga yakakwata obuyinza yaddira tractor n'azitwala mu bitundu bye byonna eby'eggwanga. Yaimportinga tractor 10,000 ku ssente z'omuwoomusolo. N'atakoma kwekyo n'addira pampu z'amazzi n'azitwala mu bitundu byonna bamaking sure nti abalimi n'abalunzi n'abantu ababulijjo bafuna access to water kubanga water is life. Water yemeze ebirime. Njagala otambula okuva wano okwate ku lw'ebbombo. Okiraba? Pipe to water bw'otuuka e Kalule tegaliiyo. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 7-3 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Musumba tusembyeyo ensonga ya Kawempe North. President Museveni yavuddeyo n'aga nti bamubba akalulu candidate we Farida Nambi, era abakulu bateekateeka kgenda mu kkooti nti tebalaba nga bubbi bwa akalulu bwali bubadde mu Kawempe North. NUP yabba akalulu, kaakati baataddewo criminal investigation and electoral investigation balabe ezimu boxes zasambibwa wane wa Kawempe Mbogo mu Kazangola ne kansate yalangirirwa. Byonna ebizibu gavumenti ebiteeka ku NUP. Minisita w'abaana n'abavubuka Baramba Rugahara yaga nti NUP yaleeta poliisi n'amagye bajje bakuba abantu nga baagala okutta Nalukoola, naye gavumenti n'emutaasa ne baleeta amayinja ne baleeta embooko. Byonna nga minisita Balamu yabyogera nti NUP kyetaakola mu Kawempe yensonga lwaki bagenda mu kkooti. Bantu balimba wama balimba, bantu balimba ffenna tubamanyi. Kunkya balimba, mutuntu balimba, sawa 10 balimba, ekiro balimba, bantu balimba. Waliwo ekibuuzo naawe ekyobuuzanga munnamawulire n'endabanga. Kakati Museveni bamulimbye so much ne bamulyako ssente. Okiraba? Nze as Moses Solomon Male neewuunya naye ate Museveni oyinza omunenya ate oluusi n'otomunenya. Tibaagala okujustifyinga nti sente tebaalya za bwerere. Museveni sebo sente waziwa babbi, baakubba kkiriza, baakubba bewawa sente. Kawempe bwaba waliyo okubba obululu, NRM pozi yeenyigira ku mukubba obululu. Gavumenti actually yeenyigira mu kubba obululu. Ekisooka bebaka naye Museveni ebyo byayogera twabiwulira dda. Yagamba nti bukalulu kali akaggwa, NUP yabba Museveni obululu akakadde kamu. Kati Museveni ayogera ebigambo ebitaliiko mutwe n'amagulu. Neka just logic. Ofuna Opondo yayogedde. Yes. N'agamba nti kirabi waliwo n'omulala yayogedde nti baagala kuddamu kwekenneenya nkalala z'aba members ba NRM. Kirabika bainflatinga figures z'aba members ba NRM mu Kawempe. Si Kawempe yokka, Uganda yonna. Uganda yonna. Kati president bamulowoozesa nti alina abagoberezi bangi. Fukyo mugamba please president toyambadde. Abantu balabika wabalina luli naye baakuddukako. Olw'ensonga tekisoboka kuba nti Nuupu yabba obululu ng'ate obululu obwakubwa entoto bwe baabalako buli emitwalo egi 280. Ne bw'ogattako bagamba nti tebaabubala, tebaabugattako bwayonooneka. Either way Nalukoola yalinako ne Nambi yalinako. Tebusobola kuba nti bwonna bwali bwa Nambi. Even then bwonna ne bw'obukwata n'obuwa Nambi era ojja kwesanga nti tosobola kufuna
bululu bwali businga bwa Nalukoola. 2 nakugamba last time nti tulina challenge ti abantu bafunye kye tuyita fatigue mu kalulu balabika tebakyakakiririzaamu era kivola tebakuba kalulu either tanka za gundi amagye gabatiisa oba si kyo balabanga ne banaakakuba tebalina kye bajja kukyusa kaka tetujja kukuba. Tosobola kuŋŋamba nti ku balonzi abawerera ddala emitwalo 19 mu Kawempe only emitwalo 28 bwe bululu oba abaliwo kale bala nti mitwalo 3.5 okiraba. What happened to others? Y'obululu bwa president bwabba bwali bumeka. Akwate institutions ze azigogole, akwate amagye agabuuzi lwaki gagenda. Kati bw'oŋŋamba nti NUP yalina ab'emmundu, NUP yalina abakubi b'emiggo, NUP yalina ki nga nze nalinga ku poliisi wali e Kawempe jati bali awo, poliisi eri awo, magye gali awo, we gavani gagenda emmotoka zeetawula zijjaawo. Ku magye ne poliisi ne jati ne military byali mu Kawempe NUP yabayisaawa. Balamu agamba ku kisaawa awo ku Mbogo amayinja agali nga n'obukofiira bukwasa abaana ba NUP. Kati oŋŋambe nti baalina emmundu, baalina emiggo, baalina ki? Baalina amayinja mayitirivu, baali bazze kuba abawagizi be naali mu mayinja babatta. For the first time your excellency ekkiriza nti baakuwangula era akkiriza nti mu Kawempe obuwagizi tolina. Mene bwenyeenya bwenti Katonda anyeenya bwati walina obuwagizi naye bwagenda. Nozo obuwagizi bwa NRM mu Kawempe bwakoma ddi? Bwakoma ndowooza nga tukyatambulira mu mugendo gwe NRM. Movement system. Obuwagizi awo bwakoma. Naye kasita twadda mu bibiina DP took over. And after DP it's now NUP. So akati ebyogamba nti babbi obululu ate mukwano gw'abangi baruga naye atoye naawe omumanyi yali mbidongo. He's an entertainer. Kati ayinza okubanga president ayagala kusekamu taganze kakubira akadongo ssebo nti okumanya akadongo kadi abanupu ssebo bakubisiza obululu emitwalo 5 tyayushuwa ndiye yatese ekyo kyokka babadde n'embooko babadde ne kino babadde ne kiri n'amayinja tibaleese ziroole nga ziyitawa. Genda wali ewambogo gwalaba w'amayinja. Mu poliisi yajja n'amagye ne bagajjawo era ne bagayiwawa bajje batubuuze ffe ababeera mu Kawempe Mbogo nti era baataasa Nalukoola, gavumenti yataasa Nalukoola ng'ekibiina kye kyagala kumutta kyova olaba baleeta kaakati once upon a time Wakayima ne Wango kati ebyo bya Museveni byakola ki byalimu. Ekyamazima kiri nti NUP ate NUP nayo erina okwekyekinga kubanga obululu bwe baafuna abalonzi ababeeranga mu bisaawe baddawa. Were they intimidated? Ne batakuba kalulu? Were they fatigued? Basombanga basombe? Bwekyo kiyinza okuleetamu nti kirabika ebibiina byonna byasomba abalonzi. Kati ekigambo ky'abalonzi b'e Kawempe nti bajja kulonda kyavaawo. Era oyinza okwesanga nti bwe tunaagenda mu kulonda okujja abantu abanaalonda bweba nti emmanya y'enkoko y'eno bajja kuba batono. Nolwekyo NUP erina omulimu munene nnyo bweba eyagala okusigaza Kawempe. Ekyokubiri movement bweba eyagala obululu ekole kino ekole omusajja Captain Traore kye yakoze kyakola. Traore nga yakakwata obuyinza yaddira tractor n'azitwala mu bitundu bye byonna eby'eggwanga. Yaimportinga tractor 10,000 ku ssente z'omuwoomusolo. N'atakoma kwekyo n'addira pampu z'amazzi n'azitwala mu bitundu byonna bamaking sure nti abalimi n'abalunzi n'abantu ababulijjo bafuna access to water kubanga water is life. Water yemeze birime. Njagala otambula okuva wano okwate ku lw'ebbombo. Okiraba pipe to water bw'otuuka e Kalule tegaliiyo.
bwokwata ku lwebunanika tegaliyo, just barely miles 2 okuva mu Kampala. Tegakola ki? Ye mailo 2 okuva mu Kampala tegali, temuli mu mazzi. Genda mu Simbabule abantu banywa bitaba, amazzi abantu ge banywa nente kwezinywa. Simanyo kirabo. Genda mu bitundu, genda Nakasongola, genda mu bitundu ente z'abantu zifa mazzi. Era abakulu bage balonchize campaign y'okureclaiminga Buganda. Can they do that? Tebasobola gireclaiminga nga tebakoze ku biruma Buganda. Ebyo byoyogera Buganda baavu. Simanyi kiraba. Twetaaga amazzi gayinza gatya okuba nti mu Buganda tegaliimu, eruwero gye balwanira teri mazzi, amasannyalaze abantu bagatunira butunulizi ne gabayitako. Simanyi kiraba. Abagoota gali damn expensive. Investor gyatya wano n'ayota amasannyalaze ne bagamuwa ku siringi 2. Indigenous person ng'alina akakolero nganze nga ogasasula 1,000. And you think nti I love the government? Issues. Amalwaliro tugenda mu private hospitals na clinics. Abantu bali ku self medication. Wanga bagenda magalwaliro ga government bamala budde. Agenda n'atebereza, agende asibeyo, asimbe layini, bamukebere, ate bamugambe genda fake x-ray, genda fuwano, ate genda osasule, kakati ate eddagala lino tetulirina, genda ligule mu pharmacy. Nabuuza nti kati obwo obudde bwonna mba sijja kufa, kangende mu private clinic oba mu pharmacy negulire eddagala. That's where we are. Health care system nfu. Amakubo mafu. Enkuba kati tetonya. Yes. Ojja kulaba traffic jam. Kubanga amalala agabadde gayitibwamu ebikko kati gafuuka nnyanja, gafuuka na migga, gaseerera olw'enkuba. Kyova olaba nti traffic jam eyitirira ku makubo buli nkuba lwekola ki lwetonya. Yes. Why? Nga tulina BMP ebikumi 5 plus 540 n'okusoba balina abayambi baabwe abo bonna batugasaaki. Kyova olaba nagamba nti nze MP bw'ajja okuŋŋamba nti muwe omulimu. Akuwa akalulu. Muwe omulimu bayikumuwa kalulu. Mu kifo ky'okunnimba nti mulonde agenda nkolere. Talina byagenda kunkolera. Nabagamba the only way gye tuyinza okukyusa kwe kukyusa singa President Museveni adde ebbali ne tulaba ku nkuba empya. Asuna endongo omupya. Yanze nti amasannyalaze bannansi bagenda gotera ku siringi 152. Awo mpulira. Amazzi olaba ne ganaga national water ne bakuba biru gy'ototegeera wakasasula emitwalo 10 ate baagala osasula emirala 10 within a month. Batubala biru ze tutategeera. Amazzi agali everywhere n'oŋŋamba nti tusobola kuga accessinga nga Traore afubye okumakinga sure nti gatambula mu nsi ye. Traore si ye wagundi Burkina Faso. Yes. Traore yasasudde ebbanja lya Burkina Faso mu dollars oba lyali obuwumbi 4. Ffe lyaffe twongerako lyongere nakati nawulidde basazewo bewole obukadde bwa dola around 2 ndi basasule umeme maze kuno emyaka 2 batubbye 20 years katari baga nti ate bibalisewo ate babitwala olusente ze babadde bakola babadde baziteekawa kati ungambe nti ate tulina obbasasula obwo bubbi obuli government aided. Eddwaliro ly'erubowa luno bakyaganya oddiwa sente musumba linda baliyongedde obuwumbi 600 wiiki eno yennyini bana badendoza baaganya musumba akati ero balizimba likka mu ttaka ndoza abaliraba nga livuddeyo mu ttaka ensemaze okutuka nga Yesu amaze okudda. Yesu bw'alidda eddwaliro ly'erubowa lirirabika nti lyazimba. Eddwaliro ly'erubowa badde tebanayogera ayo bakinga the eyes have it. No debate. Tekuli ku debatinga supplementaries no debate. Kati ababa obuwumbi 600 nalaba wano nga bawa omukyalo ono ow'ebikajjo. Yes. Omusomali. Yes. Gwe bawa ali gulu ali mu bitundu byeyo. Yes. Oba Atiaka Sugar Factory. Tennaba wadde okufulumya drop ya sukaali naye billions kati billions of shillings kati aweza trillion zebakamuwa aliwamu n'abagumiikiriza Mukama aliwamu n'abagumiikiriza kati ebyo bibiŋŋambisa nti movement okufuna akalulu mpozi nga babbye kabbe era ezoyega ku supplement ezakafuluma mu wiiki eyo mwe mubadde okukkiriza gavumenti yeewole okuwa lubobwa Atiak
lubawa balizimba lidda mu ttaka atyaka oba zigendawa only God knows. Indigenous investors bagwa, Sembule bagwa, Beans Kasamu Mukasa Potea yali yetaga busente butono nya maintaining fe we are struggling. Bulemezi bulemezi wange omukulu yakolanga emmere nga yaluza n'enkoko yagwa. Spring Valley yagwa. Abagwira bazze ba dominating economy kati oluza bana Uganda tebakiraba. Bolabanga ebive Kenya biri nakasero, ebive Kenya biri mu katale, ebive Budaaki bibutikidde akatale, era gwe ngogamba nti movement erina obuwagizi. Auditor General's report yalaga nti yalina ebituli byekuba mu gundi kiumeme okugiwa ensimbi ne wiiki eno gye twogera Musumba beewoze obuwumbi obusoba mu 7 $7 obukadde 2 Uganda Parliament yazikiriza okusasula obu interest atera nga bana Uganda balina okusasula interest y'ebbanja eryo kakuumeme obuwumbi obusoba mu 162 ate bujja kusingawo olw'ensonga tetugenda zisasula kati. Era tezijja kusasulwa in time okuja nga bagatusonyiye oba sikyo nga tufunye Traore pozi captain Captain Traore n'agamba behold I make all things new. Awo wewoka niye NRM nti egenda kukyusa ekintu baagala okuza Buganda engulu naye mu classified expenditure muweyo gundi gye bayisizza over 200 billion kuzo 5.7 za State House ku 5.7 billions za State House nga amawulire ge twafunye nti mulimu ababaka be basuubiza sente ku bbago ly'emmwanyi liri eriri bayisa obukubirire saako n'ekyokubakkirizisa the UPDF Act okugiyisa eddemu eggalire nga abantu aba bulijjo ye expenditure eyo era ababaka ba Parliament bagiyisa bamanyi nti bagenda kulyazaffe akati kyovula banga nkugamba buli mubaka bamuwa million 10 buli mubaka 100 million okuyisa UPDF Act neze mwina just 100 akati abo bali malya nsimbi kati kankubulire tosobola kubanga oganzi ayina otandika kwegula bwotandika okwegula ew'omukazi aba kyakulaba mu value aba kyakwagala so kati bano beegula bweguzi nebe beegulira abantu sente muzirye ne mukole ekyamagezi nze omulimu gwange ngukoze I've educated tosobola kubanga tulina gavumenti eyenRM efuze emyaka 4 NRM weyagira mu buyinza Uganda yali etunda emmere ebweru emyaka 4 down the road Uganda is a net importer of food and feed nga tulina we twayita nga kwa twatundanga kasooli ebweru twatundanga ebijanjalo ebweru ne kati bwogenda ku production y'ebijanjalo eri so dismal ti abantu kumpi tebakyalima bakooye okulima kwa tebafuna gavumenti eremeddwa okugaggawaza subsidies yazijjamu okiraba kwani emwanyi ze bagamba nti kati ze bandibadde badipendingako babaleetedde mateeka zigenda kufuuka za gavumenti kati ddala omuntu oba omusuubira twali tetunayingira financial ya 2024-2025 Uganda obanga eggwanga twali twakaspendinga twakainvestinga obuwumbi obusoba mu 476 mu ddwaliro ly'e Lubowa ne bayisa supplementary era ne bagiwa obukadde 298 wiiki eno gye twogereramu baweereddwa obukadde supplementary obukadde obuwumbi 298 ekireeta toto ey'e Lubowa yekka obuwumbi 779 mu obukadde 460. Eddwaliro ly'e Mulago ery'abakyala baatuka okubuuza ani alifunamu kubanga omwavu tagendayo buli ekiriyo kya ssente kati ery'abaavu ly'ery'e Kawempe rifaro eryali erya KCCA kati gundi yali Mulago yali taking over eri eddwaliro eryali ery'abakyala strictly katoteka okwa mugagga naye ate nabyo tetumanyi nga tuli ku point okuba nti abanene baawano tebasobola kusomeseza abaana baabwe mu public schools
babateeka mu private. Abanene ba wano tebasobola kugenda mu malwaliro abaavu mwe tugenda. Rufaro bazikubakolako bweru. Gwoba oyagala okumanya abagagga gye balwalira. Manyi gye balwalira? Kampala Hospital. Yes. Kampala International Hospital. Nakasero Hospital. Yogera amalala. Abalina gye balwalira. Abaavu. Tulina case, tulina wa. Case Medical Center. Yes. Gwolwalira wa. Musumba. Jendi gyoli. Nze neewala n'okwewala okulwala. Ne kuhaba onywako. Kubanga tebisoboka. Abantu babawaliriza okuddayo okunoga omululuza ku nsiko. Bejjanjaba omusujja. Okunoga ebbombo bejjanjaba ebifuba. Kati naye ng'ate by'abazungu baffe baali babisse abazungu. Ensiko yonna bagitemye. Degradation environment ogiraba nti n'awandibadde eddagala kati baalisaanyawo sera eddagala naye tokyamulaba. Chemicals ziringa chemicals mu nnimiro zaffe zisse emmere tulya kansa. Olowooza abantu basiru. Wetutukidde oyogedde ku Atiak eri nkwadde Lubowa. We've invested so far 700 and whatever billions on Lubowa alone. Kankwe Atiak gy'wadde oyogerako. Lubowa njagala obbategeeza nti bagizimbye naye ekka mu ttaka erabika egenda oba Katonda atuula mu ttaka ng'eyo gyeraga oba Sitaani yatulayo ng'eyo gyeraga n'eddwaliro ly'ataaka ku buwumbi eddwaliro lya Lubowa ku buwumbi obuwera 700. Kati terijjayo simanyi ndoza bwe tuli babaddigendamu tuba tulina okusima ekinnya ekiwanvu kitusobozesa oddituukako. Kati kankwe figures za Atiak before financial year 2024-2025 twali kuba sente za ggwanga. Atiak sukaali ey'omukyalo yes sugar factory stood at obuwumbi 5 mu busatu mu obukadde 7 mu 10 before financial year 2024-2025 naye oluvannyuma lw'okuyisa supplementary budget Atiak bagyongedde obuwumbi 115 which brings the total investment to the total of to a tune of obuwumbi 668 n'obukadde 7 difference ntono nnyo ne Lubowa. Kati ate bwe tunaagenda ku mafuta oyiro wa president sente ze baakateekamu naye wadde ettondo tetunalifuna nga bannayuganda naye baspendinga. Oil Management Authority weeri simanyi petroleum waati weeri naye ng'ate bakugamba nti babeerayo beewuunya ebimotoka birukululana kitegeeza nti amafuta gavumenti weetuukira okufuna amagoba okugabana ne kampuni eri amagoba ga bukadde bwa dola bwali bumeka bwali 5 omusango guli ogwa bwali 10 ne tuloopa ne batuwaako 4. Kitegeeza gundi yali tesobola kulangirira magoba nga terina mafuta geetunda. Nze ekyo bannayuganda bali mu kitegeera nti amafuta bagatunda actually gafuluma kuba amagoba baali bakola amagoba bagakola. Nze tebamatizanga ku ngeri bagita batya kampuni was it Talo yali ki Talo Oil. Talo Oil yalangirira amagoba ga bukadde 10 obwa dola gakoze muki ekoza amagoba ga bukadde 10 naye tewanabaayo mafuta gafuluma wadde tondo naye batugamba nti enzizi bazisimye nyingi ne bakoleramu amagoba naye ne bakola amagoba nga tebanatunda mafuta gwe naawe ekyo n'okikkiriza tuteekwa okubeera logical nze omanyi kyekimu naye by the way ndoza bannayuganda tuddeyo tusome logic bwe twali tusoma mu nasare okimanyi nti logic gwe twasoma mu nasare ne primary kwe tutambulira oweno mu upper classes twamuvaako what is logic bw'olaba ebire nga bikutte kitegeeza enkuba erabika ejja kutonya bw'owulira empewo nga mpitirivu enkuba eteeka okuba ne gyetonya era bw'olaba ebire nga bize bagamba yambala bw'olaba akasana nga kememula ku makya wali so clear kyokka mu rainy season tambula ne kabuuti kubaka akasana kalabika kakaki nkuba bw'owulira empewo ng'ekunta simanyi kiraba
kitegeeza enkuba ejja kujja. Bw'olaba ettaka awo nga wabisi tosiriwala gamba nti enkuba tetonya. Aidha bayeewo amazzi oba si kyenkuba etonya. Naye bw'olaba nga omukululo wonna watobye, omuddo ogulaba guginyimuse, common sense edictating nti enkuba etonya. Investment bbiri naye emu ku yo tetulabanga wadde ku mpeke ya sukaali obuwumbi 668 tetulabanga ku mpeke ya sukaali. Ate yeddwaliro obuwumbi 700 teri. Ate amafuta talo oil nga yakola obuwumbi obukadde 1000 obwa dollars ne tugisuuzaako 4. President n'agaba ne handshake ya buwumbi 6 obwezawano. Wetwatuukya September omwaka oguwedde nga guggwako ebbanja lya Uganda nozo trillions 107 trillions mu Uganda shillings. Yes, mu Uganda shillings woziza mu dollars ziba billions. Yes. Twali ebbanja eno September nga tonagattako bino gano getwewoze omwaka guno. Ekitegeeza bw'okwata obukadde bw'Abannayuganda bwe batugamba ubosi bwetuwa ebibalo obukadde obusoba 45 buli Munnayuganda kati abanjibwa obukadde 2.3. Ali bukadde nazirya ddi nsitwagolinga n'ensula nga ntakula omutwe. Tulina Bannayuganda bangi nnyo n'ekyeggulo tebakirya, tebalina nasuubi lya kufuna 5 naye bamubanja obukadde bumeka 2. Ani yazirya? Ziri mu mbuto z'abanene, ziri mu bubina bw'abaki bw'abanene. Kati gwe ng'oŋŋamba nti Bannayuganda basanyufu bo tebategeera. Traore within a short time n'omwaka tegunnawera he has made all things new. Emyaka ananga NRM efuga things are worse than we babisanga. Abantu abasula ku makubo bameka ku mulembe gw'obo tebaaliko. Abali displaced bameka. Abaali balina amataka tebakyalina. Abaali balina amayumba tebalina. Abaali balina emirimu tebalina. Abasajja bangi batya n'obuvunaanyizibwa naddala abavubuka. Tuvala abagula bamalaaya. Atwala omukazi agenda mumuliisa ki. Abaana abalivinga hand to mouth bakeera enkya ne bastruggling. Bainvestor be bayita bainvestor bajja kuno banansi babawa peanuts sente zonna batwala ntwale bweru. Gwe n'obeera n'eggwanga nga gw'oli kulembera nga investor atiitibizibwa okusinga munnansi. Yes. Aweebwa each and every facility munnansi gy'otomuwa. Ddala obeera fair. Ekitawanya Bannayuganda is fairness. Tewali fairness. Sisobola kusasula amasannyalaze siringi 10 nga investor agasasula 2. Yes, atanga alina ne tax holiday. Alina tax holiday. Kitegeeza you are just taking me for granted nizojja kunzijanga mu bujja sente. Kivala Bannayuganda business zaffe zigudde. Lwaki masannyalaze ebibalo bino njagala nnyo okubiwa bannansi bategeere sente weziraga n'ezibbibwa mu financial year 2024-2025. Budget ya State House yali ku buwumbi 452 452 billions. Mu January wa 2025 guno gwe tulimu budget yali nnya negenda ku buwumbi bayongeramu obuwumbi 234 okuteeka ku ya toto nejja ku buwumbi 686 n'obukadde 600 State House yokka. Mu supplementary lije mbadde mbasomera State House yafunye obuwumbi 367 budget yayo eri trillion emu kwezo kulikeza abannaddiini ze basuubizibwa ne bannaddiini ne mulaba ng'eggwanga balikaliza kyokka ne muteekawo engalo babongere ne musaba amamotoka ne musaba ssente ne mugaba bazimba ebizi ate zonna zimba ne bazirya ne mutamanya nti abanaku ssente bazijja mu banaku and at the end of the day n'abaana bamwe bajja kuba banaku. Bayibuli eri very good egamba nalaba omusajja nga mugagga ng'alina byonna alina n'ebimufikkirira ng'alina everything naye ekiseera kyayita
nempita ngenda okulaba nga takyaliwo byalina byonna nga byagenda byatokomoka. Psalm 37 tukwegamba tolumwanga mmeme ng'olaba omubi ayinaayina kubanga ekiseera kigenda kutuuka bimuggweko naye mmwe mulirya omuntu kuli mugasa ki okulya ensi n'agimalawo naye n'asuwa obulamu bwe. Bannaddiini mwe mubisoma, bannaddiini mwe mubimenya. You are too greedy for gain, personal gain. Okimanyi Musumba nti State House yokka eri mu ssente za tiaka ze twakagiteeka mu financial year emu yokka etannaggwa nako kwa supplementary tukyali mu maani financial tenaggwa nako omukulu yayingidde trillion ezo azikozesa buli mwaka ogw'omwaka gumu financial year eggwako mu June eggwako June June 3 June 30th July lumuli otandika new financial year. Ebyo byonna twabimanyiira, but the truth is bannabyabufuzi balina okumanya nti bannansi bakaaba. Nammwe abayisa ssente ezo ababasooka baaziyisanga ne bazirya. Genda ku Uganda House olaba baali abagagga ba UPC oba bakyaliwo. Genda ku Slowboat obalabe oba bakyaliwo. Okuva mwaka gwa 2022 government ebadde eweereza capitation grants eza amasomero abayizi oba ya government aided pupils oba abaana abayizi ab'amasomero ga government emitwalo 12 mu 1994 mu district y'Entungamu. Wabula okunoonyereza bwe kwafulumye okwa Auditor General nga kulaga nti district erina abayizi 8 ku simitwalo 12 ekitegeeza babadde bazibba abasoba mu emitwalo 4 ghost peoples era we tutukidde olwaleero nga kumpi billion eya capitation grants mu Ntungamu zokka zibadde zibbibwa. Every district you go to sente bazibba. Nina mukwano gwange yambulira ku bubbi obuli mu ssomero ne mukwata ne mutwala ewa igigi okiwulidde sebo ne bamujjako statement bulungi ne batandika okuno. Omanyi nti baalwawo gendayo bagenda okugendayo ng'ate bafunye sigino beeterezezza. Ekirungi samu exposing otherwise bandimusse oba okumugoba oba okumutrappinga inenewe. Naye yaŋŋamba bano bagundi inspector of school ajja mu ssomero olunaku lwanajja balina register gye bamuwa ye y'abaana. Okiwulidde? Era ddiiru ye yonna yonna eggwera mu office ya headmaster. Okiraba mu classroom ajja mwaze formality kubuuzabuuza ku baana tatekinga roll call. Okitegedde bulungi? Ajja yalidde naddoredde nga yakkuse dda asooka mu office. Yes. Ensawo ye neemala okujjula n'alyoka ajja kubuuzabuuza ku baana n'asayininga mu kitabo. Inspector w'amasomero akoze eki abaddewo era agenze. Tebalina bye ba inspecting. Kasita materialism yayingira sente ne zifuuka ezimalawo buli kimu kyonna. Sente ge mazima ensi neyonooneka. Bannaffe tetujja kusooka ebigambo ebisembayo Musumba tetujja kusukkawo wano naye nyonge bajukiza Musumba Moses Solomon Male nambe ze mulaba zize mulunzi mulimi ate era kansala ow'abaana ab'abavubuka abantu bonna ab'ekikula kyonna marriage counselor ate era n'abo abaana oba abantu mwenna abeetaaga counseling. Amasomero I think kigwanidde okuyita abantu bwe bati because I think it's a fiber that is lacking in schools today. Ebyabannaddiini Musumba abyogeddeko ne bajja ne bakulaga nti bakoze naye ndowooza n'abantu bwe bati we need them to cancel more so. Abasumba bannaddiini bagenda simanyi bagenze goba mizimu simanyi bagenze kukwata majini bamanipulating the people so much nti abaana bebeera ku ssomero nga balaba mizimu ebitaliiyo.
and that's where we've gone wrong. Government esaanidde ndoza kyekiseera abaana baffe abasomye gundi abasomye social sciences ku universities ezitali zimu abatalina mirimu babeere employed mu masomero babeere paid heavily then cases wezeetagisa to refer they refer to people like me okiraba kwaffe tulina obukugu by osmosis nsinga n'alina ebbaluwa nti yasoma kino na kino na kiri kwanze mbadde nkikola all along era abaana bangi mbayambye n'abantu abakulu bangi mbayambye naye bwe munaagamba ndi munaabeera n'amasomero naye nga temwagala kusasula ssente abantu abasobola okuyamba abaana be musomesa it is mujja kwongera okufuna obuzibu abaana okufiira mu masomero n'abasomesa bayinza oyogedde baana kufiira ku masomero naye n'abasomesa betta era osanga abasomesa nga bawaddanga kyokka musomesa asula muwalagi najja mu klasi ng'awunya walagi so nga disipulini emugamba tasaanidde kujja ng'anywedde bw'aba anywa tagunywera kusomera naye abasomesa abanywa bayitirivu obungi nga n'edibasita yasalawo n'akigwira n'agamba nti owe bwajja asomesa n'abaana balabira ku ekyo okiraba so kakati bwe tunaaba nga tetusobola kuzimba fiber kitegeeza abaana tubazaala naye boolekedde akaseera akazibu family zijja kaaba nyongera okusasira family z'abaana abo naye families nazo zecheking kubanga mujja ku heaping blames ku masomero ninga ate n'awaka waliwo challenge bamaama ba usapinze authority taata tebakyalina bwogerero actually bayingira buyingizi nga balya baba bawadde emmere nga bayingira obuliri ne boolaba abagagga with all the money they have adda awaka ng'omukazi amuyoyomya okiraba nga kwegamba kyetuyita obusajja buggwa mu basajja nga takyasobola nagamba nti akole statement agigamba omwana kuba omukyala yamulebula dda n'amuwebuula takyalina gundi eyogera naye bino bwe bibaawo asobola okwogera somero naye nga naye akimanyi bulungi nnyo nti bwe yeekyekinga abulaminga omukyala naye gwe wabireeta era oyinza okwesanga nga twogera bino naye nga abazadde kati abafiiriddwa abaana baabwe bali gwe wabireeta namugamba omwana tomwa sente si gwe wabireeta si gwe wazimuwanga si gwe ojja kwesanga nga mulimu ne brokenness okiraba kati gwe wali luddawa maama achuzinga taata achuzinga maama so a lot of things happening nze ndowooza nti truth eri nti bwe tuba tuna minimizinga okufiirwa abaana baffe taata maama mwechekinge tulina omulembe guno baana bawala basomye balina ssente bwazaala omwana amuyita mwana we era bangi nnyo afuna bufunyi musajja amuzaalemu omwana abeere wuwe tayagala musajja kumukwata kuba kumugambako bano betulina bano abasomyeko abalina ku ssente ssente abantu abafuna ssente ate tulina ne families nyingi ez'abantu abatasomye nga balina ssente ate ab'empisa zaabulira ddala kwegamba eggwanga terimuli mpisa eggwanga li breakinze down balina ssente tebaasoma ssente zezoogera ssente kyova olaba tutuukira mu mulembe nga omuko asobola okuleeta bannamawulire abaagataliiko nfuufu abanja ebintu bye tuba tukyalina empisa n'amawulire nago ne gabifulumye morofibe bekyali ne editor ng'olina amagezi and ne gafuluma kyomuka abanji kati luli twakuleetera kati tuzzeeyo omukazi ey'okubanja and you air that UCC nokkiriza search news ezononera ddala moral fiber ekyo si kya UCC ekyo kya editor mazima no sensible editor can do that no sensible editor UCC awo yandivide neka temuddayo bifulumye abantu kubanga ababikopa bangi mazima UCC awo UCC ekigireeta ebinundi egisinga bwe mucomplaininga nayo nerabanga ye enoonya nnyo amazima UCC eri political kankyogere ebyo tebiba political that is the fact bwe biba political awo wejjira naye kaakati ebyo eggwanga oba state kyeyagala naye editors guild
yevunanyizibwa kuba editor bonna media council be balina okukola ekyo naye ne editor ng'omuntu because I've been an editor but their stories na suulanga mu kasero akati nebyo biriwo era bye byononye moral fiber ya young generation okutuuka ku point n'abaana tebakyawulira kubanga bye bakola ki bibalaba era editor wagataliiko nfufu g'amazima ebikolobero byalina okusasulira biyitirivu si yekka kuba kati medias nyingi nnyo bwezikola ki bwezifulumya agagaga baziyita batya stories ezigira tumuyita yellow journalism. Actually it's called yellow journalism, just younger bubblegum music. Useless. It's not adding any value. So kakati nze awo abazadde bwe munaba temusobola kweddako na kwekyekinga abakaaba mukyakaaba bangi nnyo bakyakaaba actually ntandikwa andawula longonzize enjogera nti bane gye tulaga wazibu kasita omusajja ava mu buyinza bw'amakaage omukyala n'afuga omukyala n'akola ki n'afuga obuzibu buba buzze ebikankanya ensi biba 3 oba 4 ekisooka empologoma bwewuluguma ekyokubiri omuzaana bw'asikira mukamaawe mu ddya ekyokusatu omukopi saaba kopi bwafuuka kabaka sinze nawandiika bayibuli nange nsoma ki bisome ku mulembe guno ng'abakopi bafuuse bakabaka tulina okwegendereza ennyo kubanga moral fiber bwe tuba nga tugikutudde engeri yokka ey'okugizaawo kwe kuddayo ku nnono moral fiber tuddeyo tukole ki tugizimba omwana awandiisa akantu n'agamba musinga NRM eweebwa obuyinza okuyita mu paalamenti mbu bayinza n'okukyusa Bible ne Quran atakumira mpeera batukumire ekyo singa NRM ababaka baayo baweebwa omwaganya ne baweebwa ssente basobola okukyusa Quran ne Bible nga President Museveni eraga mulungi n'abaana bakozesa social media naye nedda mutuufu musinga ababaka b'NRM babawo obukadde 10 obukadde 10 bungi Bible ekyuka bagikwatako kakati kakubuulire tewali kye batasobola kukyusa ababaka ba parliament kankubuulire tetulina babaka tulina bakozi ba mpeera Uganda terina bakulembeze erina bafuzi Uganda terina visionaries erina reactionaries Uganda terina bantu bali soba erina bantu bali greedy Uganda terina bantu bagizimba erina bantu baginyunyunta nokyanyi musumba eggwanga lino zizibu tuyinza okyogerano nga tuseka abaana ne bakwata ssente ne bakyusa Bible ng'enaalemu yekyafuga ennyiririze wasomanga anti wuliriza basobola olw'ensonga mbuulira kati kankubulira oba bannaddiini basobola okutuuka ku point esinza Yoweri Kaguta Museveni speaker n'atuuka ku point n'agamba mu linnya lya kitaffe Yoweri Kaguta Museveni n'omwana Jeno Muhoozi ne maama Janet Museveni n'omwoyo omutukuvu sali musale kakati kiki kyoba okyoyogera abakulu tunaddamu ne tukwatagana musumba mu Solomon Malo omusanga Kawempe oyambukira Kawempe ku poliisi bw'otuuka awo teweetawanya stage ya boda eriranye poliisi ate waliwo abambuuza stage ya boda eyo poliisi yegikulira bagivugirako mu bapoliisi n'abaana ba online n'aba social media bannange waliwo stage ya boda stage etunudde mu poliisi bali boogera byabwe mutetuberanga poliisi yetutuuse wamusu poliisi tebatuuse naye poliisi naye emanyi ewange kubanga aba DPC bangi abaliwo ndoza n'aliwo DPC bajja kuwano ne bakyala baagala nnyo ate okumanya wendi nabo bayige era nina ba DPC abazeewo n'agamba nina n'omusirikale yakagula wano enkoko yaguzeewo enkoko 5 aga nedda pastor you inspire us nze inspire n'abajaasi nina abajaasi abajja wano nabo nga baagala enkoko waliwo omujaasi yayogera ndoza y'omu ku bo ng'ayagala byakugira byakulunda naki nalwawo omugira neŋaawo waaye tagenda n'ayoola musu nze abajaasi era abajaasi mbandiriza abajaasi bangi batabani bange ate bangi mikwano gyange okimanyi ndi mu covid abajaasi bampanga lifuti
oba tokimanyi mu covid abapoliisi bampanga lifuti nga nyimirira ninga ndi antwala omujasi nayimirira nanteekamu I'm a man of the people. Masokawo tujja kufuna emisomo mu abalunzi n'abalimi tujjeko n'emisomo specifically kulunda n'okumenya advisory support ate era n'ebyo twaganya you can of course invest in him kuba bojja n'omusupporting obeera osupporting ze munnauganda ate era business ye instead of supporting foreigners abantu bagamba nnyo genda ku sijja jogenye naye abasiika enkoko abakola kyaba bali popular at least you come to our locally ndoza enkoko ezirundiddwa wano ezaffe musumba male wuno waali support him ate era bwoba omusupporting nze you've supported n'abantu bonna bakozesa bakola nabo ne family so I feel it's really better n'abaana b'ennyamba ba victims kubanga sente zenfuna siryandye naye nina obuvunaanyizibwa obw'abaana benzize nga nkwatako okulaba nti abazadde bakyesuliddeyo ogwannagamba ku kitabo ekya homosexuality kyewawandiika Dangers of Indulgence in Homosexuality Understanding the Challenge bajja kaaba kakati olwo bajjukire bajja kaaba nze kambabuulire poliisi webeekola investigations mu zino cases it shouldn't rule out anything shouldn't rule out anything kuba buli wembadde nkubuuza ngonda yes right eri abaana basalawo okufa kyesirikidde eriyo families ezimu nga abazadde bakambwe bazibu tebasobola babuulira naye nga ddy essomero kuba nange mu kunoonyereza mu investigation silence etegeeza kinene nti bwolaba nga singa essomero tewabadde kintu kyerimanyi musumba footage yandibadde yaweebwa dda family nga ekiwandiiko ekidetailed bulungi nnyo kyafulumiziddwa wadde eri eggwanga naye ndaze there is something ekisirikiddwa kankwe entale school nagenda ninjigiriza ku bisiyaga akabi akabirimu bwe tuvaayo waliyo abaana abanyarwanda nga be basingamu ate nga be bakikola kati baalyanga abaana ebisiyaga nga teboogera naye olunaku lwe twagenda ne sister Deborah twagenda n'omuwala bamuyitaani twagenda n'abalenzi twagenda ne Kasolo Sulaiman Kasolo waali wano by the way twagenda n'akavubuka Chris mu biruke yali ebisiyaga kakati ne twogera n'abaana ng'obubi n'obumbono tetukyabiddamu kati bano abaali babikola abaana baagana okubeera mu session kati bwe tuvaayo ne balowooza twamalayo nakwezi it was a camp nakwezi twagenda ne sister Deborah Anita Kyomuhendo kati bwe tuvaayo ne balowooza nti bajja bakozesa tuvuddeyo twayogedde buli poza abaana bayiza akabi akabirimu babitadde omanyi gye bakola bagenda okutandika okubibuka abaana bennyini ate ba S1 S2 kuba be basinga okuba ba victims S3 kati ne beekolamu omulimu ne babalumba babakube ne balumba headmaster n'aleeta poliisi ye yayingirawo nga bagamba nti abaana bwe babaza mu ssomero babatta abaana beekolamu omulimu okutta bannaabwe poliisi si kwe kuyingiramu era abaana bagoba abaana ndoza basoba mwaga mwasatu ntale neddamu sana abazadde basomesa kati kirungi twakitegedde ensi yonna ekimanyi kiri ku record nti gavumenti ebadde ebiwagira era si gavumenti lindako si gavumenti kuba nti ebadde ebiwagira ministry ya education ekolagana ne education international yetambuza ebisiyaga mu masomero mu nsi yonna erwanirira eddembe ly'abasiyazi mu masomero n'abasiyazi tewagisoma gundi Nozuit balina n'olukiiko embarara nga tweheyo naye mwali ne yali akulira chairperson owa Uganda National Teachers Union MP yani amukyala erinnya lyerabidde gundi wange naye Rwabushaija yali gundi wange ekitante simanyi okiraba naye mwali diru y'ebisiyaga bagimanyi ministry gimanyi so akati bw'olaba silence still waters run deep era ku story yesse Tanzania nawe nategedde da silence eno there is actually a big reason
behind that silence. Naye ate lindako nagendako ku Green Campus nenjigiriza kabyakabiri. Nagenda ne ttiimu yange bampita naye ate ku ndala tebampita. Ne ku Green Campus nagenda Useta High Green Campus. Naye saagala kukonda eminga somero olw'ensonga amasomero galina ebizibu gastrugglinga challenge issue jengavunaana bwe baba ne bibatasobola batuyite bwe buzibu nange musumba w'engamba kubanga nze nina expertise nina expertise ediringa ne homosexuality mu masomero wawonna era mu Uganda ndooza ndyomu abalala bonna bw'ono bagendako bakwasi bansawo tewali n'omu akola kyenkola and there is no material gyojja okufuna eringa as valuable as gyempandiisa saakata ekitabo ekyo baganya okumpagira okusasula sente ekintu ekyo musumba nno nsobola okufulumya akatabo omuntu nga munnanga agulidde abantu ebbaala omwenge emitwalo 5 nga ekitabo kya mitwalo 5 musumba waliwo nange wendaba nga bannayuganda babonabona nenga naye tebamanyi bijja kubayamba omanyi without a vision people perish. Nze natandika okulwanyisa ebisiyaga nga tebannategeera nti it's a problem. Nembyogera ne bagamba nti ndi mulalu. Nentandika okujjayo victims ne bagamba mpalana. Nengenda mu kooti ne banvunaana. Mike Sebalu ayogera statement kudewa naga government teteeka wakati ayogera atya ku kya government okuwagira ebisiyaga kufuna ne sente. Ninga ya mwaka ya nanenga ngagamba nedda tekisoboka nembagamba tewali awagidde bisiyaga nga government ya Museveni. You've stood the test of time. Okiraba ne bagamba malebe baba sibanyi biki bye batanjogereranga tebiri. Donald Trump kye yakoledde gwe tokimanyi okukakasa byonna bye badde oyogerera mu decades ebbiri yabikakasizza n'ekisanja ky'ennaku 10 tezinnayitawo n'asiba sente nti Uganda ebadde ofuna obukadde bwa $, buli mwana chukanga zijja wano mulimu ez'okutumbula ebisiyaga mulimu ez'okubyagazisa mulimu ez'okufacilitatinga nga zijja mu Uganda. You were winner in so kyobulaba ntunula nengamba nti the day people will wake up ne bategeera amazima gali bafuula abedde ekitabo banange weekiri akyagadde. The book is available. Nsaba mwenna abalina ssente mumpe ku ssente. Yes. Nfulumye ekitabo ssente seetaaga nnyingi ndoza in total okutandika okufulumya copies neetaaga ndoza obukadde nga around 10 naye ne bwe buba 5 nsobola okutandika n'ekitonotono. Yes, zina kye zisobola singa amasomero gano gonna gafuna copies z'ebitabo ebyo bandibadde basobola abaana okubayamba kubanga nze ndabye amasomero mangi bagokyezza lwa bisiyaga abaana besse lwa bisiyaga tebasobola kwogera abalala bafunye simanyi naye byemmanyi ne byenina ku mutima Katonda yekka yabimanyi. Ekitabo ekyo weekirere ennamba bweyagala kwogera n'omusumba ze ennamba eziri ku screen. Ekitabo kyaggwa wakisoma? Yes, era actually at the end nsoma nengiramu njagala ompeeyo analysis. The analysis najikuwada nenga nti njagala mbuwandiike kuba njagala egende ku back cover. Okay, yes, kwacho nkisomye. Kyagwa kiri approved, kiri gundi ani URSB bampaga ahead ne gundi bano ba National Library bakwa ISBN ndoza befuna ngenda giteekako ngenda netaga sente kuba netagayo biri byantwalako sente nyingi. Yes. Kati netagayo sente okufuna ISBN then we mala kigende mu publication. Nalowoozeza n'okukiteeka ku oba naye ate ku mikutu kiyinza bayinza kiwalana ku mikutu nga Amazon bayinza kiwalana kubanga agama company much of them gali pro homo. Ku internet kuliko material mungi awagira ebisiyaga naye abirwanyisa taliiko kyokka nze mulina atali mu katabo. Ngenda gezaako kola research kwekyo. Yes, Amazon, eBay kiyinza okubeera ekizibu era kyekimu ku bimpadde reluctance nga njagala nfune sente katandika okufuluma abaana bamwe bayambibwe. Look kuba kati bwolaba omwana omutaddemu sente ali value sente meka nga tulina n'abagagga kuno asobola gamba Pastor Malenti
nkwadde obukadde 100. Yes, obusente butono nnyo kuba. Nkwadde obukadde 100. Yes. 100 million for you to publish the book. Omuntu asituka busitusinga bali mu kufundraisingira mbaga nze sina busente butono sina musente mpitivu mbadde naggwamu naye kambayo obukadde 2 bukole embaga gaba nenga by the way okusupportinga literature mu Uganda kikyali kizibu nnyo naye nabagamba abagagga mujja kaaba nnyo corporates mujja kaaba nnyo kubanga obudde temubulina ate abaana mubawa ssente ezibayitiriddeko. Awo kati nange ogatte tofali kwencu njafuna nange bemmanyi abantu awo bwe batyo ate situbayitemu ate nkimanyi bwe tubeera naawe kizibu akuwadde miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni namba na Uganda let's support this cause ow'omutwalo tokyaguweereza musumba 5 oba meka at least to supporting that literature tomanya kizibu kyoyinza kubeera nga otaasa nze solution y'ebisi yaganjirina solution y'ebisi yaganjirina ensonga wacha is still interview on this issue you've stood the test of time ate omusumaali ogw'envanyuma ogwazze Donald Trump kugamba nanvindicatinga bulijjo mbagamba gavumenti yaffe ethrivingira kusendeza ebisiyaga ate nno oyo yekka ye yayogedde Netherlands sente zive Netherlands nga zijja wano zisupporting ebisiyaga tobala Netherlands okimanyi nti yensi esinga okusupporting ebisiyaga neddembe ly'ebisiyaga munsi. Yes, yeah, I know. Netherlands, the German, US, Bungereza. Yes. Kakati agamawanga gonna gayiwa wano sente. Donald Trump yeyeke yayogedde. Ate ng'ezo eza USAID ezo ntono eri eziri bayira ti bitongole ebirala kati USAID yebadde official yeringa government ne kati NGOs ebitongole ebiweereza kuno sente nga nezimu kuzo zaalalula Museveni n'agamba tibalabika baagala kumuggyako yensonga lwaki ensonga y'ebisiyaga eno nagyesibako ntambudde naawe for some good years consistently bannamawulire batyo okwogera ku basumba abamu nze nenzikola nenzisaate nga ne ku TV programu egendayo bingi nnyo byotamanya mabega wa TV nti olumu twaggala nawo control nga tumanyi tewali ajja yingira isheggwe lwa musumba oyo yali wansawe yali atuliraanye wansi Kinyana Mpindi nga n'entambula zentambula ne bwe baŋŋamba nti yiteeyo nga nakaddamu okuyitayo so obugumu obwo butegeeza nga nange munnamawulire kuba tulina principle ya humanity. It may not be particular on me, but my children might suffer. But this ebintu bino ebiteekebwawo ne literature let's support ate era ne message etuuke alina essomero sisuubira nti netteeka ly'obumenyi okubeera nako mu library tolina bw'osaba copies nga 5 ne ziba mu library ne national library mubeera nga these copies are available namwe muziteekeyo KCCM ina library copies zino zibeereyo these are open libraries z'abantu literature nkugatu musaasaanye abantu bamanye era bategeere kuba waali ne parliament ndowooza ogenza okoze ogugwo I've encountered them bakimanyi kyendiko the hypocrisy of these parliamentarians ne speaker yennyini nandisuubidde nti they would have ordered actually more than 1,000 copies to distribute them to kuba parliament yoka musumba jologa yali kyekimu ku ekyo ekiyinza okuba nga kyali kikumala nti ababaka bonna batwale copies mu constituency baali seriously loyal eri bannayuganda nti baali balwanyisa bisiyaga etteeka liri eri anti musumboze literature lwakatulabe buli constituency oba buli mubaka ne bwe bandimu orderingidde copies emitwalo emeka eyo yali opportunity nene naye ate bo ne bagenda basomese kubanga MP bw'aba ayingidde mu constituency asobola okusomesa minisita Muyingo buli lwagenda ku mukolo gwagenda n'ayogera ku kabi akali mu kukola ebisiyaga kuba ebisiyaga bye bisinze wane minisita Muyingo bw'aba tabyagala copies zino nze mugira mu challenginga ajazi kimi ne Janet yes Kataha Museveni if they are really loyal eri bannansi nga bali ku mazima bali yalaali Set High School n'amasomero mwenna Minister Jesse Muyingo Mugalo yakuba ali mu position and authority bwakukubya naga nchimpaye emitwalo 5 ejja copies na sasula sente in advance kwa kati ekintawanya sirina sente za kuteekamu naye nga gamagezi ate kambabulire bannayuganda mulina omukisa nti mulina encyclopedia ennamu ate tokiwanika nnyo musumba nidda
kanjogere muli encyclopedia ye Moses Solomon Male nkyaliwo mukyalina bingi ebyokumbuuza n'okunjigako naye mukama lwali mpita bwe munaaba temusobodde ku facility nga byenkola ate mulikaaba ne mwejjusa ng'ate olukiri out of hand kubanga n'eddoboozi lyennina likyayogera bakyalina gwe batya. So Musumba Solomon Male yaluza enkoko amagi oleeta amagi yangamba mbata kabuzi zokka ne ssekoko oba olina amagi gonna alina brooder oba hachale ewaka naawe ayagala enkoko ndoza totunda nnyo enkoko gwe mulimu gwange nina hachale oba olina amagi trays oba olina 10 oba olina 2 capacity tugirina ey'okugaaluza bw'oba ng'oyagala bukoko buto broiler local broiler tubukuguza bw'oba ng'oyagala brooded tulina facilities za broiler zokka tusobola okuguza broiler gwe toyagala kutawaana naku masigiri kubugumya gwe jangu tujja kuwa ate n'emmere y'enkoko agirina quality ate ng'ebirungo bye tuteekamu bya wano bwe nkozesa sunflower wa wano mba mpagidde omulimu wa sunflower bwe nkozesa cotton seed cake wa wano mba mpagidde omulimu wa cotton bwe nkozesa coconut mba mpagidde okulima ebinazi kubanga coconut gundi cake tumukozesa mu mmere y'enkoko sunflower cake tumukozesa mu mmere y'enkoko cotton seed cake tumukozesa mu mmere y'enkoko bwe nkozesa soya wa wano mba mpagidde omulimi wa soya nga tukozeseza soya cake oba soya ono w'empeke bwe nkozesa mukene mba mpagidde omuvubi bwe mpukozesa ebyennyanja mba mpagidde omuvubi bwe nkozesa obusonko bwa wano mba mpagidde agenda mu nnyanja n'ajjamu obusonko so gwayagala okulunda n'okulima bw'okozesa concentrate oba emirimu ogicreatinga Budaaki oba ogicreatinga Belgium n'amawanga amalala tufube nnyo okukozesa ebintu bya wano era singa nalina obusobozi nandiweze ebiva ebweru byonna as far as feeds are concerned ne food is concerned tuzimbe capacity tuyinza tutya okubanga batuyita bread basket for Africa naye nga wano emmere eri katale y'ebisolo y'ebweru so etuuse mu every corner of Uganda nerwa mismanagement agriculture sector oyagala kuyingira omulimu gw'okulunda enkoko nsobola okusomesa yange Musumba consultants charging akasente akatonotono kuba yes obudde bwekuwa obudde obwo naye you need to engage him for oyagala kulunda nga tonnatandika akutegeeze buli kimu na buli kimu atera buli kimu eroso kifuna ewuwe kusimbeera enzikiriza nti zitagenda kugoba amagezi ajjaga kuwa bireme kusala nakubeera ng'obyevuma kale atakumira mpeera batukumye tunaddamu weekend ejja esimu zange muzirabye kweziri ku screen yes mukama batukombe amina tudemu tusinkane nate njja kudda ujja kudda twongerezaawo ziri shows embaga ez'enkoko bikyokuna tujja zifuna mu maaso eyo ng'obudde weebuli naye olumu abeera engaged emirimu naki naye tuba tufunye we can do those shows okusupportingako mu abalimi n'abalunzi yes atakumya mpeera batukumya Katonda kuma maaso mogi Uganda y'enkya